Olutalo luzeemu lwasa byonna yabizadde abayise n'abagamba temukayana temwesikangana mujje mbalage omugole omutuufu ennaku z'omwezi abadde nga 3 omwezi guno gwennyini ate ye omukulu benda avuddeyo n'agamba eipasa oliwadde mbogena maaso ne matake kubanga nze mbivuddemu n'amawulire amalala mangi gabera ku Clarity Source 256 mbeera Fatuma Sulaiman okukutuusako ebyo mukwano bye weetaga okumanya nenkugamba nti gwe atannaba ku subscribing you missing a lot. Please subscribe onyigere notification bell, comment section ebera wansi nende kankuwa information egenda maaso tutandikidde w'omukulu lwasa Emmanuel Munange ekyo nakuwadde information negamba nti omukulu ono ayina omukyala eyeekubye ettatu ye n'agamba nze bannaye abalala bonna babiveeko nze ne lwasa tewali kye mutugamba Munange. Twabadde tuli awo ng'omukulu lwasa akutte emmotoka gye yali yawa Angel mukyala we ku mbaga jjukira yagiconfiscatinga n'agitwala kubanga yali tannaba kukola kye kuwa omukyala Angel akatabo. Munange wetwogera omukyala oyo omugole yalabiddwako nga kati yagivuga era omukulu lwasa yavuddeyo n'agamba mwabasikaŋŋana abakayana kubanga nze nawulidde omukyala oyo gwe twayawukana naye Angel agamba mbu senga weesimanga yakola buki munnaye nga bw'olaba ebigambo ebyo ebiri awo Angel bwe yagambye my singer is really doing a fantastic job team no divorce nze tewali kye munga era wogenda olaba video eno omukyala ono bw'ati we yatutegeezezza. Omugole nze mulina omugole nze mulina muzaayo wa bbaawe kisengawo omugole nze muzaayo mu bitiibwa senga omulimu agukolera ddala. team no what Team no divorce. Team no kunoba. team no divorce Anoba ndagawa. mututte mu bitiibwa muzaayo wa bbaawe abadde b'ensonga lwasa mulinyeeko ku kyowakati bambi Balinyeeko omuliro gubookye bagambe mujje mpola enjo takyayika ensalawo okuwe wange. Munange nga bw'olaba video eyo omukyala agambye jangu mpola tijja mpola nze tewali ky'oŋŋamba omwami wange nze era njagala obagamba omwami simulekanga kogwa nkulaba weekubye ettatu weewujja ng'okola ki ng'olekamu kitegeeza nti omukyala Angel ke yamaze olangira nti ali team no divorce kitegeeza nti akomawo mu maka g'omukulu lwasa yadde nga waliwo n'oluyitiŋŋana nga bagamba nti bamusibidde ku gate naye yalayidde n'agamba she's team no divorce mukyala lwasa omubwate mukwano ngeyo nkugjeyo omukulu Apis Bagonza essanyu limubuganye ali mu ssanyu lyerere anti ebisigadde tewali kye mumugamba wetwogera omukyala gwabadde ayeyanira okumala ebbanga omukyala Martha K ndowooza munnange Katonda amaze n'akola ki n'amuddiramu anti wetwogera omukulu ono benda owampaka music yavudde n'amugamba bannange muganda wange epasi ebintu bino tubireke nze gw'olaba wano nina omukyala omulala gw'eri naye mu relationship bwe saagala kwatukiriza mannya era munnange oliwa ddembe moving on n'omukyala Martha K kino n'omwami ono Apis jjukira yagamba bantu bonna abayinza okwegomba okubeera nabo mukwano mumuli omukyala oyo Martha K munnange omwami ono kati wetwogera benda kesita yeekubye mu mutima kuba badde mu lwokaano nga bonna bagamba Martha K wange bannaye Martha wange ng'okifaananyi kyona kifuluma ekyo n'okifuluma munnange kati wetwogera olutalo luwedde ndowooza ye omukulu waiki yalutidde era munnange omukulu Apis tuli mu mulangirira nti yakati kye yasigadde mu lwokaano ali omu yekka talina mulala amuvuganya era nga katulinde bulinzi kye kaadi nga zijja ng'omukyala Martha K mukwano ayinza okukkiriza onawo omusajja waffe Apis Bagonza omukisa ne babeera nga ate kye bakwasaganya ensonga ezo naye nga if it's about love fe mukwano tuwagala birungi byokka Apis go on, we believe in you papa, push the thing bw'obeera ng'omukyala omwagala ffe katulinda bulinzi ate ebinaava ku sayidi eyo mukwano eyo nayo ngenda kukugjayo nkutwale ku sayidi ey'omukulu Palaso Mayanja munnange stories zo tuzikola era wakeera mu stories zaffe magana nakyo nekutegeeza nti omwami ono bambi yagenda n'afunamu obuzibu mu viiviirye era n'atandika n'okubeera nga akola ki ayimbira mu bugaali naye amawulire amalungi gali nti munnange yagenze mu ddwaliro era ne bamuparatinga nga bw'olaba radio and wizo wakozeseza page eyo
nga mukwano get well kubanga the devil is trying to use you naye ffe tukukkiririzaamu. Omukulu jjukira yali agenze okuyimba munnange eviviri nerikola ki nerifunamu obuzibu era n'agamba nina obulumi bungi n'olw'ensonga eyo yasobola okuseekinga medical attention n'abeera ng'akola ki afuna obujjanjabi era wetwogerera yagenze maaso n'okubeera nga agamba for the better of my life ne music career yange kansalebwa mbe mu by'okuyimbira mu bugaali munnaye ngende bakole ki bannongoose era nga mu kaseera kano wetwogera operation yabadde so successful era nga essaawa yonna tusuubire busuubize mukulu Pes Mayanja abangi gwe mumanyi nga palaaso munnaye ng'akomawo ku stage nga wolaba bwe yabadde n'abasawo. I want to share the good news that operation was so successful era omuyimbi waffe ali bulungi tewali kutya kwonna tewali kikyamu kyonna kyamutuuseko. We should just wait more music coming in. Omukulu ono while he's still standing. Ebyo betubadde nabyo olunaku olwaleero naye ate mukwano gamba any information bwe kiba kuba celebrities bw'ototunula walala ebira Clarity Source 256 mbeerawo okutuusaako byonna nkugamba subscribe nyiga notification bell osirike.